Wizo nonga ndaba mu ngeri gyakwatamu ebintu Wizo tatera kulimba si musajja mwogezi nnyo byanjwanjwa. Wizo yavudde ku kyogamba nti wali kavubuka akatayina byakukola ku good life akajja okufata nga ne good life ogirabira wala kwano mu mboozi eyo nno onyumiza nenkubira Wizo nenkubira radio kyavudde ku Wizo kwegana Wizo kyogamba mulalu tategeera yavuma Anko Daga sigena muvuma olwansonga emu yeetaaga kirabika lihabu wagamba nti Anko Daga tategeera byayogera radio yafiira mwali mukoze obukuukulu mu good life kanu ka Wizo kanu ka radio kituufu ekyo tiba kikulimba Wizo okutandika okuba naye bulira nga ne Moses namulaba twatandikira ku sex pub Wizo wate yakwa eyagambye nti gwali kavubukanga okyano basemberera mba ndi awo nga radio ankubira akasumwa gamba twagire ani radio CBS Simba gamba Moses radio byawule twagati wetu Moses akubire simu gwe Moses radio wakavubuka kali kabatya kali wachi mugenda kati kye kugamba kituufu tugende mama Moses nga ankubira mugenzo oyo gananga mu Moses ngangamba twagikubye Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu customer waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutulira kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Chonna choina village basket yasonze dda olwaleero lwa ttendo lutya nolwaleero Katonda akulaze nti nedda toli mwavu toli lunkupe toli mu mbeera eyo bulijjo gy'ogamba nti nze singa mbadde nnina nandiwadde ng'otandikira ku kintu kyonna ky'otakozesa kebejjiikeemu kataasa lugoye ngatto bulangiti menye kindeke ekintu kyonna ky'otakozesa Village Basket La Bongo Charity Foundation yine ejirese lwaki tugirese bannaffe bangi bosanga nga bambi bafa empewo bangi bosanga ntiddamu nga yenga tojata ina ya mulemesa okuwasa omukazi oba okuleeta omukazi ewaka bantu bangi bosanga nga mwaka ku mwaka taba mu mpale taba mu lugoye taba mu saacho kyabange ekyokusaaga naye ekirinze embalabye awo no wenafunia idea n'engamba nga bali betukoppe nnyi betutiti byabazungute babituwa amazo bikozesa ne batabyokya naffe wano twagala okuyimirira tusabire omuzimu gwabana Uganda ogubokyese engoye n'ebintu ebikadde gubule ekyo kyonatoka kyota kusato kyokya Fera Bongo Charity Foundation tutukira abantu banja tumanye obitwale watufu waliwo munaffe nga yakyawa Katonda yakyawa church olukwata ina lugoye gwe kyete ekyolabanga kale kita kyalina mugaso totatakozesa munno bw'okimuwa kiyinza omuzza Katonda kimuwonyagge yenda waliwo buli kadde eyemulugunya nti nze kiŋŋaana okugenda ku kyaki okusaba siina wadde niigiina ya mukigere bwe ngenda ku kyaki bansekerera gwe sapatu ne niigiina gyolabanga kale era kyalina mugaso bw'ogituwa bangi besobola okutaasa ku MRLife kwende amanya mampita Rima Sam oba metanikira Bongo Programu ya lero butajiwanvu yanja gitandika na Sara era mbadde njagala kuruno fish ampe ekisa ku mutima akirize musabireko fish mbadde nsaba onakunga olwa Saturday kankusabireko fish ne nga kutteko bwenti abasaba ku Saturday ba 7th day ate ne otutudde waliwo mukwano gwange mu 7th day katika kakwateko Katonda waffe gwe yatonda eggulu n'ensi tukwebaza tukuwa ekitiibwa olunaku kuno olwokesezza
guno omusana ogwaka n'enkuba eyagala okutonnya ebindabinda mu bbanga eggwe yabitegekera gwabitegese olwaleero nze okukwebaza n'okwetondera ku lwa mukwano gwange nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde n'obulamu bw'omuwadde Fishi. Mukama taata gwazze ng'atuwalulira atwagalidde obwemage kusabayo Mukama taata n'olwaleero tukwatibwa ekiso sonyiwe Fishi ebibi bye byonna naddala ebyokuvangayo ne yeerimbika ku mugenzi Moses Radio. Wizo yavuddeyo n'abyasanguza n'abifutyankanaga nedda oyo tabamanyi bulijjo alimba kaali kavubuka buno owajjanga okweyiiya nga tutya. Wizo yabyogedde taata kwe kujja nnoonye mu Fishi musabire omuzimu gw'obulimba guveemu mu mutwe muno okulimba ate nange n'okusabira ate nze kabiiki ke nali kkoze ozo nnimba ebbanga lyonna oba wawandiika katabo nze nange okusabira okuwuliriza atamidde nga ayogera tategedde tatamidde Fishi Wizo yali tatamidde kale kati yagambye atya Wizo omanyi mungamba yagambye ebbanga lyonna lyabanga ne Moses Radio wali tosobola na kubasemberera wali kavubuka akajjanga okweyiiya nga tosobola na kubaako na kimu kyokola kakati ngozo okujjako okwerayira mu lujja ulya sisobola okwera mu lujja biki byoyogera kati kantandikire Wizo yennyini Wizo okutandika okuba naye bulira nga ne Moses namulaba twatandikira ku Sax Pub. Wizo wate eyagambye nti gwali kavubuka nga otano basemberera nanti kati mwagala mazima toyagala mazima twali ku Sax Pub Nakasero nga tukola ngaliwo kyali ali London bamweta Oje nga alinawo abaana badansa ku Sax nga nze ne Sineke tuli beemusi naye nga tulinawe tutuula kabalaza ne tunywa walaji era akawalaji bambi tokajjaayo okalaba twakanywanga okuki ku Sax wenani yali Wizo Fireman Kakokolo Mosei Elton Trekkerman nenga baso Wizo wamuna batana radio nga tanayimba na nga tumanyi ono muganda wani wa Chameleone nga kye kitibwa ekiriwo nga ne mukazi we gwe yali ayagala ennyo gwe yali akwana ebiseera ebyo bamuyita Dolini era yamuyimbako akayimba okanoonyeza Dolini yewange gwe mulungi gwe nonze namweraba bwerabi obanga mwogera nga mwemanyi janjawulo Fishi jukira Wizo takumanyi kirungi nga amanyi n'okugamba leero ndi yalamu ani agattawo banna Fishi onyongera kunyiza Wizo ndeeta emboozi ngera we twamanyanga nti Wizo omuganda wa Chameleone yajjanga n'emmotoka eringa serikale nasooka n'olaba emmotoka gye banyiga n'ebikkola bweti waggulu nga Chameleone amunonaawo kati nga Wizo ayonoonesa ayagala sula muba Oje wali nga abawala abangi naye nga omuwala gwe yali ayagala baali bamuyitaani Dolini yewange ku Sax kati naye kati ne bagenda Chameleone n'agenda we yamunoonya nno oba ni yamulagirira nti abeeraawo yamugisawo kifuba n'amutuza mu motoka Wizo n'abanga takyali ku street kati nziramu okumiitinga Wizo nga tuli mu video ya Kipepewo kubanga Dr. Jose Chameleone bamubuuza abaani abakuba ssama ne bamugamba Fishi alina akakoosa akakola ki akakuba ssama nzijukira Dr. Jose Chameleone waliwo emmoloka zino ezaali ennene ezajja walako oluyimba lwa Bobi Wine naye nze wendi yali atundiramu amagi enenene yali atuddemu nga agula amagi enenene we yafulumiranga babucha bamukubira saluti oba yali Africana eyennene kati Dr. Jose Chameleone yasooka ogigula emmotoka eyo ne batukubira tujjewa era emmotoka gye nasooka otuulamu
ey'amaanyi okugenda mu kipeppewo video twagikolera na ku botanical twagana mazima tukola video ku botanical tukuba sama Dr. Ndoza mwamulabanga yatudde mu ntebe eri eyaki ya bwakabaka yemwe abaali abefuula bakabaka nga twefuula era ne guy yali obsessions gundi Michael nga nana kakyala ke bakayita ka Natasha Fisher nagira bulijjo nati kati njagala ku kakana nati kati nze sagala kwa nati sitakulabamu kati nsanze ngenda ku show kati wali bimbuzi zankeera nga maze show njagala kwangu yizanze ngende ku byange gende maaso kakati obsession oyo Michael naka girlfriend keke ka Natasha nkajukira bulungi era be bali mu video nga bakolanga ebyokuzina webiti fenga twagenze lwa sama enze kidda masteri twali basatu bamanye masteri wa bitusi masteri abera mu kisenyi masteri oli si masteri era ogenda kuwulira ddala ne kidda ye yagenda ko ne China na akomawo ne wali ye yasigala mu acrobatics abantu agala batwalira wano buli empulunguso twakatujijjemu mu mboze eno tugende maaso kati kidda ye yagenda ke China nakunyumiza story nti nali ngenda mu wino nempulya ngate tugenda China kati nempulya olimba lwange ngalukuba nnyo nenga ekintu ali China kidda nagende China masteri ne wali masteri ya training abantu wali obosobola munoonya kati njagala nkuwe wizo yaliyo kugundi eyo ku botanical nga tu shooting yaliwo nemubongako wizo nemuga ngobuze ku street amujukiza akasaksi ngobuze ku street mena temunakuba tekuli sita awoze ndi mu acrobatics na bwemusi nangamba mbuze mwana tuba n'emirimu miki mingi gatagata tuba busy baba busy era yabeeranga busy ku chief nga ne bombo kirate banagikola ki kugifulumya nenga manyi yo luyimba lwa wizo dolini yewange yayimbira omukyalo oli era mu saksi nga tuluteekamu gwengenda okwerabira eyamukubiranga oluyimba lwo DJ era nzijukira DJ oyo ye DJ na saamumanya nnyo nanyini saksi bali bamuyita Kalinda yafiira na muki mu mabira accident amabira gatuza abantu kakati wizo show gundi we byagwa bye shootinga buli omunga ayiye engeri jakola ki jaddawa kukubo botanical eri munda kati kwe mugamba wizo Dr. Wamala naayitamu wabagwe yakwasa sente yatunyaga weyamala naayitamu kati nga mu bufunze kamilioni ya myasa bumyasa ayina gwe yatugamba mulaboli owa video kati owa video naye nga yeetoloola kati bachali bange ne mbagamba kati ndabawuza asimbula mu kamotoka ngabo tutwaleko tusuuleko ku kkubo omain kubanga yali muno omukyala ng'emabega aliyeka ate nga naffe tuli basatu naga mutuule nzijukira bulungi yatuvuga n'atusuula ku ki kukkubo niko abantu taxi tugenda kukola ki n'atugamba nze ngenda Ntebe siddawa Makindi sidda Kampala ngane Makindi nawe tenaba nnyo buumi sidda Kampala ye ngasigala oba agenda lido oba kibi nga tungaza tuwe bali nnyo mwana wa mama ntikale tunadamu ne wayite ebbanga ngendo jiwulira nga bagikubye na ku data olwo bavudde wa kamiliyoni bakoze ekibinja twagala kulambulula bakoze ekibinja kibayita tebasoka na kweyita kintu kyonna njagala kati nkikulage bulungi manager Jeff Chiwa era omusajja oyo Katonda njaga amwongera omukisa ogw'amaanyi manager Jeff Chiwa bakubye nakudata bagisuddewo kubye yasooka yali mu Mulangira Ssuuna bannange ekubye mba ndi awo nga radio ankubira akasimu agamba twagireza radio CBS Simba gamba Moses radio byawule twagala tuliwe tuti
Moses akubire simu gwe. Moses radio. Wakavuka kali kabatya. Kali. Wachi mugenda kati kyenkugamba kituufu. Tugende mama. Moze nga nkubira omugenzi oyo. Gana nga mu Moze. Nga ngamba twagikubye. Mogera ne mugamba jukira ne mugamba mwakoze ki? Twagikubye. Moze wali wamumanyirawa. Gugenda ngogobera stories za Moze twemanyira kuveri kaba. No kitwale kati omudu yakulumbye kwendo kati nompya. Eno njagala twagala abantu tuba kati abamanyi story yange era bagimanye ya Moze. Saga kuzza mabega kubanga abalimba nyiga. Kati nkubuli amazima. Kodyo werabiro omuntu nti alimba. Nyiga. Kati kankubulire mu ekintu. Moze wamumanyirawa. Saga kudda mu story wete. Katolu bwa matuleke kabaale. Moze nga alina ekinu empale empanvu. N'ekinu. Tetulina amuwadde ssente. Tompoli ojja kubira. Eyo story abantu bagimanyi naawe. Wano kwe live gwe gusoose. Nga ntembe ya mpale na Moze ali mu kinu. Nga nezitunde nezigule nezitutuse Kampala empale tezazivaamu. Nga Moze yannyonnyolo owa basi. Wamala okunyonnyola owa basi nga ganga sente ntono nze ngamugamba nze nja kukola nkuyambeko wano kuki Tandi boy. Moze nga atula yasigala mu kino. Nga tuve kabaale buyo nga tuyingira city. Okitegera kati Moze wetu twakwatanga ne mukujja munga tunyumyanga mugamba nina bunaiti nina saxi nina Parker View nina White Nile tazo wali star anga usine ulira abankozesa nenga wojjo kuyimba nga oli wange nkuteekayo Moze nga ina kayimba ki Jennifer ikachovudde kochi katudde wano kati ne Moze nyine angamba tulina jamu ku Blue Africa nga jam session eyo ya kamilioni nga bachaga obasangayo ba Red Banton Wizo ani omulala we yali ow'amaanyi yabeera ngo kali nge kamilioni kwata Blue Africa kati naye we yangamba ningamba bulijjo nkubira eno underground nkubira mu Saxi Parker View White Nile ningenda ku Blue Africa we nasoko manya nti bi abamusobola mutonde enkumye meka 5 tuve waawo tudde wanakubidde kubamba denja ya proof omusajja ono yali ayina obusobozi obukubira nawe ino obusobozi obumukubira connection tuzifuna bwetu naina akasimu kange kayero kapyata kali kayero nga nayampa eyiye kati wagikubanga namugambe kati ye Moze yankubira ye ayina kyanjagazaako kubanga yankubira nga amanyi nina balabala zino kanga mpita ngamba ngamugamba oyobeerawa ngagamba Nyanama lunaku lwange olwasooka okutambulako okuveeka tokutuuka Nyanama tuuka Nyanama mukubira geti yaabwe yali ya kibaati mwe badda nga nnyingiraawo ng'oluyimba nduwuliriza oluyimba nga siddi bampa siddi nga siddi okumanya siddi ebiseera ebyo nga ogiteeka mu mpale osobola gituulira nekola nemenyeka gina kushunga emenyese ogendo tuuka wano ogiteeka wano oyinza ogisanga emenyese kati nzenge yange ngiteeka mu ki munkofiira ku mutwe wano mutwe nga siddi nga ntandika tembe ya siddi nga n'abaana abazina bana ab'endyoki byenkozesa ng'oluyimba ndwe nensoka naso luteekana ku saxi nendujja ku nakudata nendujja ku saxi nendutwala ku Parker View nendujja ku Parker View nendutwala ku ki White Nile oluyimba ngendo owulira ne ku radio oluyimba lukubye nakudata yakubira mu weeks nga yakafuluma Wizo lonchi yaabwe ulira lonchi yaabwe eyasooka yali gondi wano Africana tebakulimba lonchi ya nakudata olaba ewandegeya stick out we yali stick out wano waggulu lonchi yaabwe yasookera kale tugende munange abantu nga bagadde abaana duwo bajagadde ngolo
essaawa eyo Wizo yalina amaanyi yaliko essannyalaze ng'era abantu bagamba tugenda mu bawizo byonna zo bitugamba tugenda mu baki bawizo ng'abaana bakuba sheeyo teyabakola teyabasala yakola ki abantu bajjula okuva olwo era nga tebannayita good life ng'abantu abasinga okutumbula nnyo ekyo ekintu abakazi babajjumbira nnyo nga abakazi bangi baagala nnyo music waabwe tebadda mabega ne bakuba endongo nkusoye ekibuuzo oba okyanyumya kuba njagala nkukwate kitwale nti nkusoye nsoya watandika ddi okuba official MC wa Good Life musho kale zimu kale MC wa official take official official watandika ddi natandika ddi bwe nave ku lonchi yasooka buli lonchi yaabwe nga gwe MC ngendayo nenkola wizo yalinga ate nga bansasula bulungi wizo yalingako ku lonchi ate bali bati ku shezo wizo yalingako ngera nga manyi ne microphone ti eno ya Moze eno ya Wizo choga fisha kuvuma Wizo asini sasa yakwiza mbigambo byemaaso byayogedde kati just alabika sige na mugamba kigambo nnyo kuvuma boss wo ne mugamba ategeere kale just kamugambe ekintu kimu Moze agenda okufa kanga mugambe ekika sigera kwogera nkanjogere nga leero omuntu omukulu Moze agenda okufa nga waggulu awo nenga tebalaga nti kigulu nenga balaga we babayita ku stage bakola ki chovolaba Moze agenda okufa nga Angel Music ojuli oba nga tojuli kati okitegedde nzo omukuba abasooka okugenda eri oba Wizo yayogeza busungu kubanga eshozo zonna ze tukoze wano fish tomanga okusaidia Wizo kale bo bakusaidia Wizo bakusaidia Good Life naye Wizo nga yo omuntu fish Bushington yabadde na shemu gyaliko Bushington umumanyi ate Bushington nakumenyera abantu abali mu Good Life abali abamaanyi mu Good Life otandika Jeff manager ya managing ekintu ekyo era we yakitawa kiraba kyali kiko kyakola ki kyagwamu ng'akitadde olaba Jeff Alan Chiwa Bushington Gift of Kadu ani Red Bar Fish Samikulu tunamo nzija nati chembade Samikulu ngera abantu abatogera mu Good Life Jeff tayogera ne Samoyo tayogera ne Wizo yali tayogera Jeff tayogera tayogera nnyo ne Wizo tayogera kiri awo nga Moze yayo ba akabozi katwa kuba akabozi naffe tolandira kabozi ke okitegeera kakati we nasoka nolaba Bushington we nasoka okulaba ku hard disk na Bushington yajirine Bushington ngene wajja nagamba fish tuddayo Bushington yakuwanga stage warampa fa baddayo nzemba natandise dda ajawizi ku update ndi abakulu batuuse okitegedde bulungi nti kasita mbeera ku stage nekola akantu kankagudde kawala kikagudde byenkola byenkoze kasita mulaba bwati era gwe nasoka olabirako a disk kali naka black nakasiteekayo bwati jukira ebiseera ebyo waliwo CD zigenda zivayo ne wajja bu flash era bu flash je nasoka omulabika Bushington nga zeneki adi disk Bushington yafaana kulimba kuva dda Bushington yali kyali wange nga talimba ate ye musajja atayogera nnyo era biri awo Bushington yanimbako ewansi mu kasenyu kafe yanimbako atya musajja kugera kye yanimba Bushington yanimbako naye byali byadda Bushington yongeri jayogeramu ebintu bye ndaba nga tapalapalanya kuba yagambye wali MC wa Good Life ku shows ezimu naddala ez'omubyalo aneza ekibuga Christmas party yabeera ng'eggaba ku keke teyali ya mu kibuga nene ekyalo si kibi tukozesa kiri kya ate n'omunange ezo mu byalo saagenda nnyo pozi ng'ogambye embalala era ng'okolanga Ipman mukono jinja okitegeera
ngera ate munange kiri ekintu kyalinga bwe kiti MC wenkiyingira n'enkuba ebiyimba byange ebyo binalinawo ne bisitula ngera nga gundi akubuuza nga Jeff agamba ha kati alina okuddayo naye ate alina jjongerayo buki bongezi awo nga banzizaako gift of kaddo traffic man officer owulira twalina mikwano basiza nga webali Red Banton yagijjaawo kubanga bali bamuwa ekitiibwa okitegeera olaba nga ne Chaga tayimbayimba nnyo ali bibye okitegeera Chaga nga wagamba leero tujja ku performance kwendi okitegeera ngero omanya performance kwakola ki kwali nga n'abakulu bajja era nga microphone zaabwe nzibatwalira Wizo ono nga ndaba mu ngeri gyakwatamu ebintu Wizo tatera kulimba si musajja mwogezi nnyo byanjwanjwa Wizo yavudde ku kyogamba nti wali kavubuka akatayina byakukola ku Good Life akajja okufata nga ne Good Life ogirabira wala kwano mu mboozi eyo nno onyumiza nenkubira Wizo nenkubira radio kyavudde ku Wizo kwegaana Wizo kyogamba mulalu tategeera yavuma Anko Daga sigena muvuma olwansonga emu yeetaaga kirabika lyabu wagamba nti Anko Daga tategeera byayogera Anko Wizo gwe amusindika mu kati omache njagala omanye genda ndozalu abalina footage wa Good Life buli zirunde zaabwe ezisingezo oba Anko Wizo yavudde kuki buno obusungu ntegedde lwaki Anko Wizo yagizibwa ati waliwo album gyakola gye yakoze Washington yagimukubidde Anko Wizo ayagala takyali kweyolevo Anko Wizo era muwulize ku nnyimba bannange yatadde bukyangata yatadde ennyimba kati akola mawulire kutunda album kyagala kungamba kimanyi ti kati yansomooza oyogere yakubye ejjinja muki mu kamashini mugundi ase mu njuki kamashini kati Anko Wizo bambi ennyimba zo wakubye wazuuliddemu Washington Washington kiwakoze kirungi nnyo yamukoledde album namba mu makindi wano kubwerere ba ku sente wash ayagala nnyo gundi ayagala nnyo Wizo wash ayagala nnyo Wizo kati nze wash kankubuleko ne wash walo fiti wash omanyi lwaki nze nali sina nnyombozi naye Washington mu bantu besaayogeranga nnyo ku Good Life Washington nga waluzungu Oluganda aluyize luvannyuma nnyo Washington nga waluzungu era we batandikanga okwogera ne Mose nze nga nesika nzire ebbali fish simba wakati radio yafiira mwali mukoze obukuukulu mu Good Life kano ka Wizo kano ka radio kituufu ekyo tibakikulimba kyaliwo oba Wizo walika kukuluka radio nga siva kwemba oba uchanyinga ku Wizo ne fish munyingiriza Wizo nze sinyingiriza Wizo mwoga olaba twatuuka ekisanga bayita tugenda mba Wizo ne bava tugenda mba Wizo tugenda mu radio and Wizo ne kivaawo Jeff n'aleeta eno gye bayita Good Life ngera bakugamba are you ready for Good Life sokoleke Anko Chaga the teacher ya waro statement yakoze yesterday bino byonna ne Wizo vayo kwerwanako omusajja atumumuli bubi mumulira ke bijanjalo bilikadde mumulira ke nyama ebikoko Big Papa ali na mamufura kasowani Big Papa yagambye Wizo tabanko mukwano wa radio Wizo nakutuka ndoza kyasembyeyo Wizo bamugambye bingi ekyaka kyasembyeyo yagambye ali Big Papa yagambye Moses wetu tabanga ko mukwano wa Wizo mu beginning bali ba mukwano ne wano enga tusaze Angel Music byali birala ale Big Papa simanyo bani amuteka kanayiro ate mutuleke fe twavadda katonda brand twavadda brand yesuka wao ka esebo legendary asuka wao atya kanayiro Rikada agendo kuwandura obusagwa ngakayina wano wankule obulamu bwense n'obulaba Big Papa agendo kuwandura obusagwa ngakayiro kakayina wano ate kyemwagalako okimanyi Big Papa bamu obwa manager nga takimanyi
yali akimanyi oba Good Life babumuwera ku radio radio ng'agabayo namba ya Kyaga agenda okulaba muwadde omulimu gw'amaanyi omulimu nga gw'amaanyi okumanejinga ki essimu zimukubira yaba yeebaseemuuko essimu zijja twagala Good Life ano Kyaga n'akola ki n'aleeta Lambejja andolinge Lambejja mumanyi eyali manager wa Bobby Wine Lambejja najja Lambejja era yo yajja ye yaleeta ne diiru bayimba akayimba tubongane kati ate Wizo nze kyegambye sagala mugamba kigambo kyonna kwegamba naawe ogumunyweredde mu gweddulo kubanda wagambye abadde atamidde naye naawe ate omufumita bwokanywa omuvuganya oyagala mu gweddulo muzimu guli waggulu awo mbuli ayi wa Good Life gwobuuza nga tanywedde mu gweddulo ogumunywerere engeri kunyweredde kuba wagambye adde atamidde naye ogumunywere terya omuzimu guli waggulu awo gwakunywa onyweddemu era n'osanga gift of kado naye akawuuta mu bulungi ekitegeeza omukulu omugenzi ogenda okuwumula nga mwetemyemu biwajjojjo naye nga show ezijja nga Kyaga alwana oba Kyaga yali manager awo manager wa Good Life nga alwana ki nga ogenda okuyita ono ali bibye oyita omulala ngono ali ngate omulimu yagukwata Kyaga nga yo omuntu omukulu n'atunulayo n'aleeta Lambejja waleeta Lambejja kati ebiwayu byetemamu bitya kati Samekulu nga yavuga radio ngera mu motoka wotalaba mu Samekulu ne radio olaba mu Kyaga wotansanga mu ya radio awo nze njabajja kwereeta tewali kutula mu ya mukulu Wizo nagituula muddi totulako muluka ya Wizo okuva eri emabega gye nagambye ng'ofata ya radio ya radio gye nfata era we nagula Pajero owulira Pajero short nenjireeta ku Freedom City Alan Chiwo oyo muganda wa Jeff Chiwa nanga amazogirese twagana okwemula kakati kigamba nkizizaayo ku lw'abaana bange n'abaana abatabala program zizima nkizizaayo ku lwa muwala wange ne batabani bange nangamba genda ogitekeko ekigambo nenzirayo nankulabye nenoonya Zolomboka oba mulyako Pastor Zolomboka mumanyi Pastor Zolomboka ali abrandinga motoka era n'ateekako ekigambo Good Life emabega maaso nekubaako MC Fish naye ng'emabega kuliko Good Life kati nempono gambanga era n'okulinnya nalinnya esente kubaza baali bampa nga Fish musoke musindikira amafuta ku Good Life ne kushendala nga abaga musoke musindikira amafuta jukira nze nali nsookangayo nembagamba bannange mubanje kano kakubidda nga bwe bankubira essimu nti tugenda kukolera kale oba nga kalenda we abasimbula ku Good Life nga bagamba tusimbudde olina abayimbi bameka emabega ffe olujja tukubirawo nga ne woobaani nowamama mange ng'oli muyimbi Bushington nga ze emabega stage tewaba programu ndala Wizo yavudde kuki Wizo yayogedde nagamba Kafisho bwavuka abushano tutyavu amayiro akinsesemu yeekubyejje Wizo nga tatera kwogera byansimatu yeekubyejje kati kankubulire na kati ogenda onoonyeeko Samekulu kyaliwo nnyo mukoleko ku interview omubuuze ku ekyo waliwo n'ogwotakolangako interview bamuyita Giribo eyali bouncer nena munoonya Giribo yatuuka ekiseera nga ye bouncer wa radio yekka yali abawunsinga omuntu ogwo ye Wizo yalina bouncer bawuze ebyo byalinga bya kipendalo alina kyaliwo erinnya ndyerabidde yamubeeranga mu nnyo awo kyali oyo yagenda na Bulaaya bouncer
teyali bouncer ali kyaliwe nnyo mwerabidde kati ate obawizo agamba titandabangako mubuuze obuvubuka buno mubuuze ani yaleeta ddiiru ya itable nga boss wa itable bamuyita Simon twasookera wandegeya gwaleta gundi ya itable ku good drive kwa itable okukyaka ennyo yali good drive gwe wagireeta eyo ddiiru Simon yanga ne mugamba kankutwale gye bali abasajja nogireeta nenjijja nentwala Simon nemugamba yogwera nabo nga ogwange guba straight temuli makoona ne mugamba baabaawo era ne Jeff n'ayogera nabo itable neetandika ne tulyoka tutembeya itable era yebbaala mu bulamu bw'ensi eno ng'oggyeko siriki n'anjenwa erabika yali namba 3 itable n'ekigambo eyakiyiya kyava ku good life ne bagamba yajasi itable teyalina linnya ne good life negamba eno tugiyite itable ate ne good life okukituuma good life nga bala kabiya kangi tunywera buli sawa oba happy nembagamba mutwe nga toyingira mu good life noba ngo omutwe gwo gusigala we guli ukitegedde twalina akagusunda semmamba era good life yakola kyamaanyi okupromotinga club beer fish sefa ku kyetwakafunawo yabadde atamidde naawe ogumunyweredde noyogera amazima kakokyeza nagamba fish bakuwala gyagenda kukutta fish bakuwala gyagenda kukutta fish nayagala dde okufa amaaso bugalabalabalabakanudva mu ebyo ozze kufuna bwino ate kokyeza ebimiro kino ozze kufuna bwino namufunye dda nayagala dde okufa tudde ne kuwala gibana yakwokyeza kawoma Uganda walagika omuliro guwoma gutyo ogwo oli musiro akusabira ove ku mazzi amazzi tomanyi bulamu gye tugenda gomwana Katonda ali fish tusibula abantu kibadde kikunyweseza leero ekyo kati nange ngenda soka ngenda nsibule ku wizo kati kankwene ka story ka Palaso okuva ddanze ndi Palaso okimanyi oyo yali asosezza okunsibako kati munnange Palaso oyo nga yeeyita Pius Dizadi omanyi bino byabeeranga ebyomwoleso erugogo nga nkola mukenge bakayita Tyson Walaji kakati mba ndi awo nga Palaso ajja kati ankopi nga muto aŋŋamba nsobola okukola ki okuyimba nteekayo kuki ku stage kumbe stage gye ndiko yakenge ka Tyson Walaji munnange nkwata kasita yaŋŋamba ndi muganda wa Chameleone ate ngaze Chameleone nange nkola ki mwagala nnyo nemugamba muganda wa Chameleone tiye kumba ali mu uniform yesomero alinya ku stage ayimba kumba ali mu uniform ate kanutuli kenge ne babuuza nyamuteeseeyo nga bamusonga mu wuuyo kati nze polisi we yaŋŋamba ne mbagamba naye munsonyiwe aŋŋambye muganda wa Chameleone ne bamulinda n'amala wa polisi n'amubuuza wamuli muganda wa Chameleone nti ye kati ate jjukira yalinnya n'akuba abaana ne bakola ki ne basanyuka kayimba ki asamanya kayimba kubanga njagala nsituke mugunywe ngao tekannakola ki tannakakuba yajja oba yakuba freestyle yasaba twaka Samu ye yagimuwa Samu DJ weggulu kati mu Buganda pub nakuba abaana ne bawaga wansi ennyo misana nakuba nnyo endulu nga muto ali mu uniform ayimbidde ku gundi ya Tyson Walaji
babuyita obuveera nga tebannabugjayo ne muwa saketi akasukireko maki abawagizi jukira ali mu uniform ne bajja ne babuza ne amuteeseeyo ne bamugamba oyo ne mbagamba nange munange angambye muganda wa Chameleone kati ate muganda wa Chameleone toswala mumma kuyimba totekayo omwana otekayo otyo omwana omuto ne mbagamba naye munsonyiwe era abayindi abali bananyini kampuni awo be bajja ne twetonda ne navaayo yo lwavaayo era omuntu yasooka okumpita Uncle Fish Palaso yenga mwana kyakabi Uncle Fish siri kyerabira addamu okuba njagala musituke mugunywe nga wamaanyi awo yabulira nagende ki Fish nga tumaliriza nze nga maliriza ebigambo ebisembayo eri bosi wo Wizo Manizo neri abawagizi bo n'abawagizi ba Wizo n'abawagizi ba Good Life kwa kati waliwo Team Lady and Wizo waliwo Good Life waliwo ne Angel Music bonna kati buli omu alina gye yakwata gye yadda okitegeera naye mwebale kwagala Good Life ate mujagale guno omwaka kubanga aleese album namba muwulirize ennyimba za Washington yakimukoledde yakoze album namba naye yakubye gwe kyobomanya yakubye era oluyimba olwo nalibadde ndujjayoko nendusooka ntuteekako ku page yange naye washamala kumpa buki bugamba bulukusa tituteekeyo ku page yo naye nga yakubye bulungi yalukubidde wa Remix washi yalukuttemu ne Remix wali studio eryawo ne Didi bali basatu Remix bonna ba legend ali ku track emu bana n'omuyimbi Remix Didi ne Washington n'omuyimbi banange era mujje makindye abasajja we bali okukubira engome za kabi naye nga album ya Wizo okwogera bwato kyaka tutunda album gwe muganda wange ayagala okuletaka HK Property Masters beyune bali awo Nitiyana Gayaza Nakawuka ne Kasenge mwebyo ebifo byemmenye mwe bayina amataka byokka oli wakubyanaga nti febe HK tutunda ettaka eno nedda manyirawo nti oyo mufere bo bano bali Gayaza Mitiyana Kasenge Nakawuka tukoyo kulaba babbi bettaka aberimbika mukutunda amataka nenga tebayinayo kakodyo Fish mbade no nkuvuddemu olwo nzize ndi munyivu sitera kulumanjala n'ennumi olwala luno nendi kutwana kuwacha nnimba kati Wizo yayogedda senga waliwo abantu nga omusala omusaayi gusobola owandiika Good Life kati gw'omukubbo z'omukubbo ate lino omulaga noonyako n'omusajja bamuyita Asani Swaga kale omulide we bamuyita Asani Swaga oba oyagala kubira Same akuwe namba ya Asani Swaga omwana wa Katonda HK Property Masters otubaddeawo buli kimu bakikola gwe ayagala okuleetako oyagala gulanjo ewedde oyagala kukola kimenye kindeke ki beyune babifuula ebyangu tubagala David producer David osekachi ogakolo na show yaffe AK Fashions yakomyewo akunabukera yakomyewo mwali tusobaka bwange kwa ino bwetusiza kuba tulabanye AK Fashions bangamba ogenda ani agamba ugwe nogera ko nga gwe AK Fashions zone yangamba ogenda kumpaya enkofiira ne t-shirt ono yenyini ono nogamba nti alina Bulaaya yagenze nakigamba kuba wali ogamba tugendeyo nogamba enkofiira ne t-shirt era nenkugamba njagala ya black oba ya red twabye ya mamuna AK Fashions nakamba atunda nkofiira na t-shirts kama atagenda kuwa nongamba ajja ku naera wati saa akabidda muwanga n'amawanga gwe emirya wano musabe nze sagala kukusaba wamma sagala bya kusabiriza program eno twawudde twawudde the fish wangamba ze satu gamba nze AK Fashions muganda wange yangamba
mbolina ekisa ne musabayo enkofiira ne t-shirt era size sinzo omunene nnyo nangamba ajja bindeetera ekisale kyegeza busiru bayi kulabona esi yange weraba